Nze ko muna Uganda omusajja akyasoose okukola obwa Kadaama. Toseka. Yenze muna Uganda mu nyumba ya mama. Mu nyumba ya baba. Ate sokoleke, sokusimbe wakati awo katono nnyo kubanga lindako kino kirabangako. Nyondo Media. Niye naweereza omuwalabu. Ngoli Kadaama mu nyumba. Nga ndi Kadaama nga nsiimuula engoye nga njoza engoye. N'okuuta ttooyi. Nsiimuula enju, nkuuta ttooyi, ngolola engoye, njoza emmotoka. Nga bwe nabagambye njagala ambassador manager wange abayeko obutonotono bw'abayisizaamu engeri ebintu gye bigenda okutambula then tweyongereyo. Soko babuulire. Yes, amanya gange nze Mr. Ambassador muyite Peter manager wa Revenue Event nyongera budget kutano bategeza nti Revenue Event ikyasinze kuba yamanyi ono mu Dubai gwe na yagala okusanyuka ayagala okunywa naffe gwe na kola mu kiyumba baba kumala ka emirembe jangu wegate ku Revenue Event tusobola okusanyukira wamu tugenda bwamu mu bingi oje naffe tusobola kufuna naku kwa wegate naffe ku Revenue Media Revenue Event bukimuntu kikwasaganya ne Revenue WhatsApp group wonna katotegatako nango baje present nakuzo mwezi nga 7 mwezi ogwokuna muje tugenda tusanyuke Awadde tour fona tunyimirwe sente meka dira mu kikumi kyokka ate dira mu kikumi kyokka kuliko okunywa kuliko okulya kuliko transport buli kimu kwekiri ositegeera. Yes tusimbula ku union sawa 2 ezokumacha sawa 2 nga tusimbula. Yes, bakwate obudde era bwekiri bannange osobola okusasulira ku mobile money. Tulina routes 2 ez'okusasulira oba 3 osobola okuleeta cash n'omumpa wembeera wonna osobola okujja ku union n'osasulira awo osobola okusasula ku mobile money. Enamba ya mobile money eri 0700513179 eya mobile money. Amanya ereeta Kawuki Ronald. Bw'omala okusasula bwoti ng'onsindikira aka message tiketi yo bwenda kuba ogifuna eya Abu Dhabi tour. Eya WhatsApp eyo nayo eriko ku WhatsApp naye eri endala ey'okubako eri +971 552 904979 ojja kuba onfuna. Mu UAE mwetusinzirira entubeera nga tubaweereza mwenna bannayuganda yonna gye muwangaalira era nga tubalamusizzaako tusinkana abantu ab'enjawulo wano na wali olunaku olwaleero ate omuntu gwendeese abadde talabikangako mu mpewo za Nyondo Media era nga anyway noonyezza munoonye omanyi wano mu UAE ebintu ebigenda mu maaso biki bingi. Omukulu ono nyina omuntu yangambye noonyezaako ku muntu oyo njagala nsuke nkole ki ate si musajja nene ngamba mwagaza kyagenda mu mwaka weta ene ngamba omukulu ono kansooke muyite twogeremuko naye ate abeere nga atubuuzaako tuyongere okumumanya badde mpuliranga Revenue Events naye gatulira kumanya ge amatuufu oba mazaale then tutandikire ddala awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Wa alaikum salam. Tuli mu kisibo kya Ramadan kirungi okuddamu swaumu eyo nga ffe abawangalidde ku Buwalabu. Salamu kintu kya bulijjo eri buli muntu awangalira wano. So wa alaikum salam wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Yes. Amanya gaffe amazaale ninga nsinga kukozesa nnyo gano aga business. Soko otuwulira agaffe tukunoonyerezeeko mmanyi okutulimbalimba manyi interview ne y'olwaleero gagana kuba mazima meereere. All right, it's okay. Amanya gange bampita Kawuki Ronald. Kawuki Ronald. Yes. Kawuki yeddira ki? Dira babeddira Nkima. Kawuki abeera wa Nkima. Bazzukulu ba Mugema. Bazzukulu ba Mugema. Tambula muka kuba ndabikidde okusabula Oluganda. Ekyo kijja kumala ndi muzzukulu wa Mugema ndi musajja wa Nkima. Omubala gwe muguvuga gutya? Omubala guvuga senye nkutu okyennyama. Senye nkutu okyennyama. Manya abeddira Enkima twagala nnyo ennyama. So omubala gwaffe guvuga senye nkutu okyennyama. Akabiro ne kabaki? Akabiro muguya.
Guba muguya. Mwembasera bidde. Ebyo nani abikutendeka. Ndi musajja muganda obviously mbani n'okubanya. Kinkakatako okubimanya. Eno tusanyusa okulaba. Kale. Studio za Nyondo Media. Nsanyusa okubeerako mu studio za Nyondo Media. Nange buli jonzi wulira. Nenjagala okujja. Naye nga sina opportunity. Oba oli awo nagenza nga weekweka. Nga weekweka. Opointi ogirina buli kimu okirina naye nga weekweka. Mpaka lwe nkunoonyezaako nze ne ngamba kankwenonyezeeko. Anyway, onsangira ate mu kaseera nga nange oba oli awo nina information ya maanyi gye njagala okupasinga eri audience. So neyanziza ndowooza okuba nga kitegeeza nkuza nsobola okukunoonya gwe yali badde annoonya. Anyway, ngenda okuleeta omuntu yenna ku mpewo, tulina okuleeta omuntu yenna ku mpewo aba alina okuba nga alina kyagenda okuadingako oba okugattako. Yensonga lwaki nti just nali ne mukwano gwange nakunyumiriza mukaawo ne ngamba what a hustler. Nendaba nga tulina okuba nga twogeramuko naawe naye nga UAE gwe nga gw'omuntu. Anyway, buli muntu agenda okuva e Uganda, bali muntu agenda okuva e Uganda yalina ensonga enkulu yakola ki. Abamu bava e Uganda ne bajja wano mu UAE nga bazizza emisango. Ate bakyasobola kuddayo waka. Nga bajja kwasayira. Ate nga naawe kukyembulirako kukitambula nti Robins okudda e Uganda kigenda kubeera kizibu. Wagira ku mundu. Ojja otya era ki ekyakuleeta mu UAE obufunze. Nga buli munnauganda eyandyagadde okukyusa ku mbeera. Mostly bagenda okuva e Uganda nga tuzze kunoonya ssente. Nange najja kunoonya ssente ng'abantu abalala. Kiri ekyaŋŋambiddwa nti ekyo baakulimbye wajja kaguddeyo. Tebandeetanga kaguddeyo, najja kunoonya ssente. Kyemba ntwala. Kyoba otwala kimala. Ojja mu mwaka tojja mu bbanga ki? Njajja mabega kaawo mu 2020. Mu 2014. 2014. Nzija mu 2014. So sabiri mu. Kitegeeza no wangaddeyo okwo. Kaloddayo kewaka oba kubanga muno osanga omuntu nga amazeewo emyaka egiwera 2 nenga kikubidde ono nga tafuluma nga wali. Nzira yewaka. Buluvannyuma lwa ddi. Njagala every after 6 months nsobola okuddayo ewaka. Nga nawulidde bangamba nti okuvala wava ewaka ntoddangayo nti n'empapula zino bazitankana. Actually, recently, nakaddayo n'ewaka mu mwezi gwe-10 nafiirwa kitange bambi. Nenzira y'ewaka. Kitalonye ekyataata. Sinawoza na mwaka okuva we nava ewaka. Oyo yakulimbye. Naye ate kugamba abantu bakutambulizaako ebintu bangimuuko. Ate nyina omulala yaŋŋamba nti waddayo kewaka nga wafunye ebizunduza ebizibu bya muzeeyi. Mune waddirayo mu sitayiro. Yali sitayiro kyoba. Okusuzira ku kibuuzo kye nakufunyeeko mbadde nkusaba ku kibuuzo kye nakufunyeeko mbadde nkusaba nti ebintu tubitwale mpola mpola naye nga tombulya mazima ko bisinga mbimanyi ebimu mbimanyi. I'm ready to answer each and every question. Ddala kituufu wali odde Uganda wayambala byambalo ki era nsonga ki? Totuyisa bbali soko tuwuliremu ku katono naawe kubanga omanyi bwebanye n'olugambo lwempulidde ku muntu njagala nnyo nendwa ejjira ddala mu ye. Anyway, story mpanvu naye oba oli awo yandibadde teyeetaagisa leero naye kambeeko akatono kenjogerako. Mu 2020 politics we yakwatira ennyo Kati. 2020 nga tugenda mu 2020 mu gumu akalulu awo. Omusomo mwali ne COVID 2020. Naye 2020 COVID agenda okujja 2019. Anyway, ndowooza yali 2019 COVID politics we yakyakira ennyo. Kati tuba tugenda mu 2020 awo. Ndowooza tusiizingamuko katono. Yali 2019. Bali 2019. Politics we yakyakira ennyo. Bobi Wine awo agenze mu parliament afudde yatandise okugoba kuba president. Awo nali nnyo very active mu politics. Ge mazima. Nensooka nenfuna different calls from Uganda. Nibangamba gwani abeera muzira ivuza people power bikyebyo akadda kongo actually nasanga nokuulira kaawo akadda kongo kyakannyo bonna ebigambo byogere byali ebyamaanyi ebitiisa alina page nga bagita news terminal
nali active akanda ko yali yamanyi wano mu UAE ngo wayo obusagwa ngatosubira kudda Uganda naye kakati we kyatuuka natuuka nga njagala okudda Uganda amazima kyambirira kizibu nnyo ndowooza yembeera gye nkyasinza okuyitamu embi nga nzire Uganda kubanga natya nalowooza nti oba oli sokoleke mukola ekintu kinene n'ebyo byonna byewasooka n'okola wali tosuubira kudda waka nali nsuubira naye oluvannyuma wemmala bwe nti okufuna calls ezo ezintiisatiisa nti lwaki ogenda live ku Facebook lwaki opromotinga people power lwaki okola kino lwaki oyogera biri kyekyantiisa kubanga nali sisuubira kuddayo kyagwa bugwe kyokuddayo akaseera ako nzijukira nakulabako naye nga oyambala people power okuva kaviri akasooka mpaka wansi wayinaawo lwakuba nti ebifaananyi wabi olaka wabiyiwa siddangamu kubiraba obaolewo nali biraze ku bantu abalaba kubanga nakulabanga n'omuggo naye musajja gwe nno naawe nakulabanga n'omuggo nagwo gwalinga gwa red nagwirika akatu akadesigning era nga bintu bya people power so yakuli mu musaayi katola gye bigwenkerera bwoli awo kyakyuka mu musaayi nakati ekyandi mu musaayi togenda kuddayo Uganda kazi wasiisinga okay so mbuziza lwaki ekisole kye wakifuna simanyi yakikuwadde naye we natuuka okwagala okudda ewaka nga taata amaze okuva mu bulamu bw'ensi taata yakafa just recently kiri kyaliwo eri mu 2019 gye nkugambye nga njagala okudda ewaka kye nakola naye yomu yampa amagezi najja naŋŋamba sangula buli kintu kyonna mu ssimu byonna obiyiwe vidiyo zonna zijje ku YouTube biki ku Facebook giyiwe ne ŋŋamba nedda asinza kuzimba peji yange ne ngiyiwa bwentyo kye nakola kwe kuyiya amagezi ng'omusajja nagenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga nyambadde yero ku mutwe nyambadde t-shirt yero nyambadde engatto olwo omaze okukyuka olw'obutiitiizi nina kyonframinga wali nayagala nframinge w'embeera oba oli omuntu asobole okundaba lwaki tewayimirira kiri kyoli lwaki temuyimirira ku mazima noga nti ganda wange ebintu obiraba engeri gye bitambula oyinza obutasurvivinga so nagenda netimbye yero okuva ku mutwe paka ku kigere ndowooza y'ensonga kitegeeza ki just nayagala kuzanyira abantu ku bwongo kubanga okimanyi bulungi kubalaga nti ekuli musaayi omuntu bw'abeera nga wa people power teyeekweka ready amwambala nze nayagala nkyuseemukko nyongere okubabuzaabuza wali ku airport nti wemba ndi shortlisted at least bayinza okuba diverted by my attires nawe nobagamba nti banange nakyuka dda nange nentandika okubuzaabuza kati bakufata era ndowooza kyampisaawo kubanga saafuna reaction yonna okuva eri omuntu yenna wayitawo obuyisi bulambalamba ng'oli musajja mugezigezi ng'oli muyaaye onaasoboka nomala n'okomawo nenkomawo bulungi nga maze okukola ekyantwala kati ebyambalo wabiteekawo ebyo muganda wange nabyo ebyambalo actually gyegimu ku mirimu gyenkola ebya yero actually engoye olwatuuka nazigabira neyo Uganda sadda nazo kuba nali mmanyi nti maze okuyitawo ate tebayinza kunkwata ate nazirayo nazikabeyo nenzirekayo e Uganda kati tewasanga mukwadde kusomoozebwa no mu nnyonyi wano wa ng'oli mu kujja abantu bana baakoowa kale eyo just fear mu nnyonyi obimanyi ebyennyonyi buli omu aba ku bibye ate nagendera mu nnyonyi nga yali ya bbeeyi nagendera mu Emirates kati nga buli omu ali totally ku bibye okitegeera y'ensonga lwaki ndowooza saafuna saalinya y'Abannayuganda anyway eyo nga tuvuddeyo oyo naatulaba njagala nkujjukizeemuko omuganda waffe nti tulina ekizigo ekirabisa obulungi olususu ekya Nnyondo Glim era nga wandyagadde okuba nga ate olina sikini erabika obulungi tolinaako kizibu kyonna ku sikini yo ojja kuba nga oyita ku namba y'essimu +97152468077 ye namba eya Nnyondo Glim pozi naawe oyagala okukola kaviiri konna oyagala kukola tinti oyagala kusiba oyagala wiigi toyagala kutula kusiba oyagala kawiivu oba oyagala penso oyagala kanasatu kanabiri ekika ky'enviiri kyonna kyoyagala tulina ebiviri byonna okuva e Uganda braids afro kinki ziweaves ez'enjawulo era nga wetuli okuba nga tukuyoyota omutwe guno obeera ng'olabika bulungi nnyo mpozi n'ebintu ebisinga ebiva e Uganda gamba nga mmere byonna
tubeera nabyo bitawise ku namba yesimu +97152468078. So tukyagenda mu maaso n'omukulu Rovinzi lyerinnya ly'ensa Rovin. Yeah, Rovin Media. Rovin Media. Rovin Events. Rovin Photography. Rovin Media ly'enja. Emirimu nga mingi nze ly'enkyasinga okumanya. Era we nakulabirabiranga awo. So nga tukyali naawe muganda wange. Awo tuusi wano mu UAE mulimu ki gwahandika nagwo okukola. Anyway, first reaction yo nga bakatuuka wano eno yali etya. Jjukira tuve waka. Tubeera n'endowooza ndala nnyo ku gye tulaga ensi gye tugendamu. Tumanyi nsi yakabi buli kimu kyatereera gwe n'okutuuka wano eno. Kyaba kitya tuyiseesa mu katono tono. Naye bwe nkunyonnyola story y'emirimu wano. Kyandibadde oba kituufu n'enjireka. Nedda. Salamu katono. Salamu katono. Story y'emirimu. Nga naakajja wano. Video nga mu background. Nga naakajja wano. Natandikira ku bwa cleaner. Natandikira ku bwa cleaner. So koleka abantu basinga babeera shocked n'ebyensula gwo first reaction yali etya of course wakatuuka wano eno. Were disappointed? Nze sali disappointed lwansonga najja already company yampadde omuliro so wagenda mu accommodate so sajjira ku visit visa naye naba diverted by different people ne bandetera okulizayininga amangu nga obimanya abaana engeri gye batusomera entambuza. So watukira mu accommodation. Ekitegeeza gwe of course isi bubi nnyo mu byensula nga wakatuuka. Nze saafuna buzibu bwonna mu byensula era ate ng'ozze kuyiriba okimanyi tozze mu kulowooza nti Dubai nyangu nnyo. Naye after some time. So tolinga abaana ne bajja ne basasula akatanda nanoonya omulimu ne basooka ne bazikuba watuukira mu kaweweevu. Olwo lwaki resigninga bbanga ki? Namala okukola emyezi 6 nga bakugamba nti emyezi abaana batugamba okola otya obwa cleaner g'omusajja omuwanvu siya ate ebiseera onakola security olina kubeera mu security olina kubeera wa emirimu ojja gifuna ekitegerekeka. Munnange nkola ki? Osituka ndizayininga. Bwe mmala okulizayininga awo haso bwe zaatandikira awo kyebayita we nalabira real haso oyigide bed space awo otandika nakyo wasolinga naki. Ate obuzibu obwajjira ngenda okulizayininga waayitawo ndowooza like 2 to 3 weeks covid najja. Covid oyo yakyasinza okundabya ennaku mu nsi wano. Era bwe nyumya story ye mpulira nga n'amaziga gagala kujja because it's a very long story. Tujja kugikatinga short. It's a very long story. Because of time. Of course. Anyway, simanyi wakati kiki ekiddako kyoyinza okumpuza naye nga it was really hustle. Yali hustle ya namadala. Itogenda kuyingiramu nnyo. Okay, hustle evaawo. Hustle evaawo. Hustle evaawo ey'okuyiriba mu kaseera ako. Then obulamu butandika otandikira wa? Obulamu butandika nakola emirimu egy'enjawulo. Simanyi ndowooza mu bannayuganda bonna abawangaalira mu UAE nze ekyasinza okukola emirimu egisinga obungi wano mu Dubai. Kiddemu. Statement eyinza okuba ennene. Ku bannayuganda bonna abawangaalira mu UAE ndabika nze nkyasinze okukola emirimu egisinga okuba emirimu. Mirimu kiri jobs ziba zino petty businesses Obviously. Wali okubye ku chapati? Chapati sazi kuwako nenda zitundako. Nga lwazikuba n'ozitunda? Nga nzitunda. Pandi biki ebyo twatugenda emmere ya Uganda biki byo? Emmere ya Uganda nagitundako. Kati kankubule ku mirimu egimu gye nali nkozeeko wano. Ntandikira mu kukilininga nga bwe nkugambye. Gumu. Yenzenze ko Munnayuganda omusajja akyasoose okukola obwa Kadaama.
toseka yenze munaganda lidako mu nyumba ya mama ne baba ate sokoleke sokusimbe wakati awo katono nnyo kubanga lidako kirabangako anyway obwa Kadaama ekigambo Kadaama kina meaning yakyo yonga ki nga yo nti fenna wano kabere musajja ne abera ki bagamba nti omuntu Kadaama kitegeeza ye muntu omugwiro okujukulira mu setali ki setali ye kati kino ekyebwa Kadaama tiferwa kwa twashitwala nti ye muntu akola muki mu nyumba so njagala ekintu ekyo kikole ki oki putting clear yenze musajja akyasoso kola mu nyumba y'omuwalabu ng'omuwala ng'oweereza mama ne baba saweereza mama naye naweereza omuwalabu ng'oli Kadaama mu nyumba nga ndi Kadaama nga nsiimuula engoye nga njoza engoye nsiimuula enju nkuuta ttooyi ngolola engoye njoza emmotoka byonna nabikola nedda mukama asonyiwe byannako kuba byembi bisekerwa kino kipya amatu gange sikirabangako sikiwulirangako sokoleke ogusoose gwagundi Kadaama bakuta kugamba yes baba taali sala baali nnyo baali kale bantu nga babugumizeeko nga tebayogera nnyo oluwalabu olwo nange naye nga baali bawalabu nga tebakyaza nyonya abagenyevu babantu tebakyazanga nnyo bakutumangayo sala ajibu hadha sala agabia shusawi bonna baali basajja ndowooza baali bakamala university something like that nga beetaaga omuntu asobola okubayamba ewaka nno nga bwe nkugambye bwe mmala okulizayininga covid ajja covid bwajja nga bwe nkugambye nti haso zitandika kye bayita zitandikira ddala nfuna omuntu omwe yankonekitinga ku mulimu ogwo ogwa Kadaama mu kusooka ekigendererwa kyange kyali kyakutwalayo muwala gwe nga gwe abo nga kaseera koli agenti kutwala saali agent kino sakikola nga agent naye nga bwe nkugambye nti bw'obeera ng'oyaggayagga buli kimu okikola kyonna ekisobola okuwaayo ddiramu 12 okikola nkugambye natunda chapati kitegeeza buli kintu kyonna ekisobola okuweerayo kuva mu akasente ddiramu 10 oba 2 kikolebwa kati ewantu eyo saidi eyo jeberali simanyi bagiyita simanyi filibiki wala nnyo eyo ng'ova jeberali ne weeyongerayo eyo jeberali wakati yuji jeberali wakati yuji kakati ntwalayo omuwala omuwala bw'atuuka eyo olw'okubanga kaviza ke ye kaali kakyaliko asangawo abasajja bonna baali basajja nga bali basatu nga baagala okubayamba ku mirimu gy'awaka omuwala yatya olw'okuba bamala okunnyonnyola description y'omulimu bamugamba tubeerawo wano ffekka abasajja ate omulimu gwali liiviini naye nga bakuwadde ofu ate jjukira ebiseera ebyo nga tutandise okutya bagaana abantu okufuluma biki kati omuwala oyo yatya n'agamba nti bayinza omusibira mu kiyumba nga tebakkiriza bantu kutambula oba oliawo abasajja ne babaako ebintu bye bamukola ebitali bituufu olw'okubanga nali mu kuyaggayagga ate nze munne nagirabanga opportunity omuwala asitula ebiku kati wasigala oyambadde nga musajja oba bakwekito ekyabakadaama bino bibatuwa bino sigala nyambadde ng'omusajja olw'okubanga nga bwe nkugambye nti family yalimu basajja bokka oba baali bavubuka nga bamaze university something like that nga bawano baloko baali bawalabu saayigenda nnyo mu details kumanya bava mu nsi ki naye nga baali bawalabu lwakasere kategeerekeka kasalale tekaali kangi nnyo era kubanga ebiseera ebisinga era n'omuwala olindowooza omulimu yandigukkiriza naye akasalale kaali ka survival kamalamu amaanyi olugamba kankayiribe mu 10 oyongeramu ntono nnyo otulusuka kwali 10 mu 2 ng'ofumba okitegeera so omuwala bw'agaana omulimu ogwo olwo nga bakolya visa visa tezaaliwo kaseerako nga tebalikola visa tewali visa visa tewaliwo eyange nange akezi kagenda kuggwako kebampa after resigning so waneno yali during the covid time wafunira akagundi akakitegeeza agundi hustle really hustle wetandikira yes really hustle nga bwe nkugambye wetandikira okitegeera kati omwana bw'agaana walina osinga omulimu ogwo
bambuuza nti oba nsobola bafunirayo omuntu omulala naye bwe bambuuza boogera mu Luwarabu awo bwe bambuuza boogera mu Luwarabu bwe bambuuza kale ne bamala ne baŋŋamba naye ndowooza kiyinza obutasoboka engeri gye tuli basajja bokka abawala bajja gaana kireke kati bwe bamala okuŋŋamba bwe batyo abo wenfunira penetration ebayingiramu mbabuuza singa mbafunidde omulenzi musobola okumukkiriza okukola naŋŋamba ne mbambuuza how man omusajja asobola atya okukola emirimu gy'abako kitegeera noyoza engoye nozigolola nosiimula ennyumba nofumba nga bale kisoboka hawo nabagamba for us our mom teach us each and everything we can cook we can clean we can do everything at home nengezako bakubawo ekiwalabu okwogera ebyo nembagamba nsobola okukola omulimu guno singa muba munzikiriza ogukola naye nga nange kyenzikiriza amazima ga Katonda siri sure ku kyo naye bwebera gye nali ntambuliramu njuganja kumalako kyankako okukola ngende okutetooye okitegeera kyankaka okuyingira mu mulimu ogwo okitegeera tebyali byangu muganda omusajja mu kiyumba kati emirimu so wenkugamba nti emirimu gyenkoze mingi ate sinabana nedda mukaseera kali ogenzo nekyogera nempulira nga mutuufu ndabanga gwakoze ekyo oba yewaniseemuuko kubanga abaana weno bakoze eki bakoze emirimu miyitirivu naye kati womenyedde nenzikakkana wongambire nti nali nkozeko nga Kadaama mu nyumba ey'omuwalabo awo mpanikiddewo nga ngolola njoza ebintu ekintu kyokka kye nali sikola kwala buliri obw'abasajja nga babweyalira nengologosa lumu yaabwe nongosa lumu zaabwe engoye zaabwe nozipanga noziteekayo okitegeera ne bakuyita jibuhara leeta kali exactly nendeeta nekola bbanga nga ki saakolayo bbanga ddene nga bw'omanyi ndowooza zaali nali ngenda okutuuka mu mwezi oba bafuna emergency oba bafuna ki naye nga ate emirimu nagikolanga bulungi ge mazima kubanga nze nali ndi committed nga ngamba ngenda for survival kankole nakola actually abana abasajja baali banjagadde nnyo kubanga baali bagenda nakuntwala kuyiga driving mbumbavugenga baali banjagadde nnyo naye emergency oba bafuna emergency ki ne bakatinga off naye nga baali banjagadde nnyo enkola gye nali nkola emirimu kubanga nze mu butuufu emirimu sigirina yali opportunity y'amaanyi baali bayakuntwala ku driving tandike ngo bavuganga mbatwale eno mbatwale eri but just kya happening bwe kityo ne bakatinga off ne flying ne bavaamu mu Dubai oba bagendawo oba baali bakumala ne bakomawo saddamu kumanya bibakwatako noddayo mugundi mu bed space haso neddamu buto twasookera mu cleaning tuddako obwa Kadaama tuddawa ngenda kumenyera ku mirimu gino naye sigera giyingira into details menya bumenya mu Dubai nali ntunze ku chapati nga bwe nkugambye n'emmere y'abana Uganda nali nkozeeko nga ku muserozi nga ndi mu bana abapatana abeddeira abatunda amasimu gano ge batwala e Uganda kano tekaliiwo dduuka mu dduuka kanone okitegeera genda mu dduuka wali ono ne kino n'okulagira abatunda wanodda wali bakonektinga n'abachina kati nga ngenda mu bachina nenzigyayo ebisimu n'embireeta abana Uganda babyagala bwe ntyo nkola muserozi ekyokubiri ekirala bwe mmala okumanyira muserozi ntandika nange okusuubula amasimu ogwo mulimu mulala nga tikka bano bakaliya batransporta bagatwala e Uganda nenkola n'edduuka e Uganda after sometimes nga maze no bivaamu nakola edduuka e Uganda nga maze obivaamu bino ebya sales nenkumanya akasente nakola edduuka e Uganda sinendibeerayo emirimu gyo nga tugitambula empola asooka tukola cleaning netugenda kuwa Kadaama netugenda tutunda emmere chapati tugende then tugenda nonokolanga salesman yabapatani nomana okola ekikyo nobera businessman tekyajja bwe kityo mugabi after some time nakikola but tekyajjirawo mu kaseera okuba nali sina capital esobola kukikola okitegeera after sometimes nendyoka ntandika okusuubula ku buntu nga bwe mbutwale Uganda omirimu omulala gwe nali nkoze wano naliko bloga nga bwe nkugambye mu kaseera waliwo nakalabanga nalabiraga ddala nga wekalakasanya akaseera ako nga tona kyotya ng'ebigambo wanda biringa mugundi muliro era nga beebuuza ono mulenzi ayimiridde ku ki yesize eki
ogwo nagwo kamutwale nti mulimu okitegeera essaawa zino emirimu gyenkola mingi ddala nakola ku bwa security after some time nakola ku bwa security wano mu Dubai okitegeera nali mbaddeko olaba bano abasindika sente naye lwakuba nti nze nali sikirimu direct naye nga connectinga ne bana era ngeri gye nali ntwala ebintu nga connectinga ne bana Uganda so nga nkola ya money transfer namwo nalimu okitegeera ebintu ebyo bwentyo bwe nabikola nvaawo nyingira mu production ndi videographer ndi photographer right now yes kati njogera ku current situation simanyi oba tulinzo ogita callinga kesaawa zino tugenda gita callinga ko tekina buzibu ndi videographer ndi photographer ndi event organizer okitegeera natunda by the way ekintu ekira kyembadde sigambye natunda ku accessories era wagundwa kwa kati kyamulimu nnyo accessory nga sinayingira bino natundako ku accessories wa gundi nalina mchali wange na connecting ngana ye Uganda olino mulimo goera bidde nawuliddeko mbu wakolako nga bouncer bano banyina mmwe abaganda bafa bakola gundi mu buyembe bana bitegeera kituufu babakulimbye abakulimbye omulimo ogwo kintu ndoza na chikolako lwali lunaku lumu yali 31st esakiga sakikola nnyo wangu Robin kali nkitegede biche bagambe tewali kye bali banimbye yali 31st nenchikola nga omanyi nti baba scarcity wabawo scarcity yaba kumi nagendayo nenkola yo lunaku lumu nti akasente kali kama ogo 6 hours nga bakuwagira mu bitano ogo nago tugubale nti mulimu kubanga bagukola ko bakoba bwa kasente yes kadibya muganda wange njiribye kati ntegeka events ntegeka birthday parties z'abaana okitegeera aleza bakulu era be bakulu era be baana kubanga okay wana tuwe kazi baana ntegeka birthday parties naye lwakuba nti birthday parties ensinga okuteeka lwaki ngamba nti z'abaana mostly nconnectinga nnyo n'abagulupu yange abaana abagulupu yange kubanga birthday mukaba olina okozesa sibe nina okozesa olina waba opportunity nagamba ntegekera ntegesera ku birthdays ennyingi nkola decoration nokano wa MC no MC nali njogera ku mukolo gwa bana boyogera nnyo it was a birthday era nali ntegese nina chali wangu nali ntegekedde birthday ono si manager gwende byo ku side ye wa mlese wale manager wange huyo nganda bakubira ku 5 wa mlese wale no wali jamula jamula manager banga mubanda muko omanyi bana abana begundi bana bokusudi bana bekatwe wala yangamba ati wakatwawa kasi bano bagundi chibana na bana babonja wali panda bangamba wali panda stori kije bakuweyo ne manager uno bamumpako naye gundi manager wa gundi Rovin Events ne bamumpaka we kibozi mwana wali panda ajja kikunyonyola kale tugenere maaso so emirimu mingi nnyo nja kwogera okugikunyonyola nga bwe tugenda maaso kati soko jinnyumire kati nyunyonyode jonna emirimu zero kwa ogirabide kubera ndaba nze ngikujjukiza mulimu ndoza ne swazo boli yawo anayo gyakolebwa tubira kubyogera kwa kamera anyway jewole sido zibiro werabide tugambe jimugirabidwa maybe kati sawa eno oli videographer so bobanga waliyo omuntu inagala kukwata ka video ke ka mukolo ka video kacho kakwata video nyingi nyeza ni kazi zenkoze eza birthday parties zenkoze ne different events nanke nyini nkwata video zange kubanga engeri jeteka events bwe tuba tugenze katugeze mu hata tour video tuzikwata hata kazi hata chiliwa hata chiliyeyo ku border ya Oman hata boda hata antiro kugenda yo amma hata so sides hata Fujaira wala simanya kufokani monsoze watu monsoze yo kati otira genda yo kola ki ngabwe government nkola events otira kugenda yo ngenda yongera ntwala yo bantu
ngotulayo bantu okola videography then n'okuba n'ebifaananyi omuntu nanga badde agambye nti nyapati yange njagala kifaananyi njagala kino njagala bweti ne bweti byonna byonna obikola then out ne indoor pictures n'ozikola nga ziri outstanding then tujja ku kya events gundi kizote okuorganizinga events nkola nnyo events ez'okutravelinga okuva okugenda farawo abantu abannayuganda gye batatera kwetuusa within UAE yes ate wabulwa UAE no muno muka mu UAE local events sigenda outside UAE okay so mucha kugenda bwaje tukulambuza abantu era lwaki bifeyo byolondamu biki ebyamanyi ebiriyo omuntu byalaba nawulira mutufunga nyumiddwa ngabwe nkugambye mulimu ebifo bino bingi mu UAE omuntu omu gwe bizubuwalira okugenda okubirambula ng'oli bwomu kagwe kyokola okuŋŋanya abantu nze nkuŋŋanya abantu ne baleeta akasente ne marketing ekintu kyange ne baleeta akasente nga katonotono ate ne mbatwala mu bifo ebyo ne banyumirwa okusinga nga yandibadde agenza entambula ne abyorganizing ebyentambula byonna byarranginga just nebajja kubujja akasente bwekati ebyokulya byonna twala tugende ebyokulya mbyarranginga kuba tosobola twala muntu ku tuwa naddala mugundi omwo mu nsozi otali mazzi otali mmere otuuka eyo ngaebyokulya bya bbeeyi kati mumalayo bbanga ki sawa nga mmeka tuwa zange ez'okutravelinga olunaku ez'okutravelinga okuva wano mu central mu Dubai nga bwe nkugambye okugendayo ku boda ya Oman ne UAE tumalayo lunaku lulamba tusimbula sawa nga 2-3 ne tukomawo sawa 5 nyeze ekiro musubula sawa 2-3 z'okumakya 2-3 ne tukomawo sawa twaberayo kusulayo tusulayo kubanga ebiseera ebisinga nze ngenda nga nyala kusulayo gwosobola tusaba n'otugamba nti nze sijja kuddayo it is up to you naye nga nze wemba ntutta abaana making sure nga bwemba komyawo kati activities kyeze mukolayo nga mutuuseeyo bwetutuukayo kati nga bwe nkugambye twali tukozeeko Alumamuza Sports Day out nitugenda mu Alumamuza nituzanye emizannyo gyonna gye wali ozannyeko mu buto gyonna kubika miguwa sonko kusamba mupiira era ayagala okuziraba activities zange zenza nga nkola asobola okukeberako ku Rovin Media ku YouTube yeziri muganda wange tuwa spelling ya Rovin Media Rovin eri ROVINE oba nyangu Rovin then media oli wakunoonyako asobola okunoonyako nga tukyagenda mu maaso ate ennamba z'essimu ng'oggyeko kunoonyezaako eyo ennamba y'essimu kyokka nsobola ogibawa waliwo ne event gye tutegeka essaawa zino eriko oyinza okwetaaga okuba part of it tugenda ku Abu Dhabi tour yes abannayuganda bangi nnyo nga mazemu n'emyaka egisukka n'etaano kyenabye tour zinyuma yes bwanga mugende mu gurupu bali bwe bayamaanyi egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna 27 gwakuna ekisibo kimaze okugwa yes ekisibo nga kiwedde omwaka guno tugenda kusimbula ku Union Metro Station ku ssaawa 2 era abantu basasula kati sawa zino akasente kammeka oli naberawo ng'akimanyi nasonda akasente mu 10 ate advantage sokoleke kyekigenda okubeerako transport kulya okunywa okugenda okomawo exactly ani akuteekamu omusimbi ogutokomoka anyway njagala okwogera ku sponsor wange bamuyita Musoga oyinza omuyita Musoga ndoza lerinnya lyasinga ku marketinga musajja asindika mobile money ku Union bamulabirenga ddala bamulabiranga ddala bamuyita Musoga gwetuuka ku Union ogambe njagala Musoga yasasulidde buli munnayuganda yina agenda okwatendinga Abu Dhabi tour diramu 20 ze 20% kubanga mu kusooka tour eno yali ya 120 nga ze nsabye abagenda okugenda Abu Dhabi neye naavayo nasasulako 20% najja buli mutwe gwa muntu kwe kujiza kudira mu 10 yes ngena kuz'omwezi 27 omwezi gwa kuna mugenda kuba lwa mukaaga guno gwenyini ngenda kuba lwa mukaaga yes eyo kiki abantu kibasinga okunyumirwayo eyo Abu Dhabi tour nga bwe nkugambye nti omuntu asobola okujja mu Dubai
n'amalamu emyaka 5 nga talinnyeeko Abu Dhabi kubanga nga talina nsonga lwaki alina okugendayo okitegeera ne kimulemesa okulambula biki ebiriyo abantu bawulira buwulizi nti Abu Dhabi ye capital city ya UAE naye tebamanyi what exactly in Abu Dhabi challenge gendabawo abaana bamu batya olw'ensonga nti abaana ennamba emu teyina bipapula byogera ate batya mbu bagenda Abu Dhabi bayinza okukwatibwa abaana bwe boogenda bakola otya abo bandyagadde okubanga nabo beegattako bagenda naye nga tebalina mpapula abantu bazze baŋŋamba ekintu ekyo stories ze bawulira ku Abu Dhabi naye njagala obbakakasa nga ntunudde mu kamera eyo Dubai wane ekintu kyekyasinza okwegendereza oba UAE kwe kukwata tourist kubanga eri tugenda nga balambuzi bagezaako nnyo njagala okutegeeza wano tuyinza okuba tuli mu miliyoni 5 abagwira nga tetuzaalibwa wano so singa bapromotinga local tourism baba bapromotinga sente baba bafuna sente kyebasinga okwegendereza wano e Dubai kwe kukwata local tourist so babere bagumu bwatula mu motoka tuyagala mutataganya ekisooka emmotoka gyempangisa motoka etambuza abalambuzi sisanga bapatani wali ebetambuza abalambuzi teyinako wetuuko ba ku boda eyawula Abu Dhabi ne Dubai nga waliwo kabasekala bayimiriddewo bakebera byogera tewali stopover yonna era tugihayalinga mu genuine companies netambula straight okuva ku Union paka Abu Dhabi tugenda kusookera ku Sheikh Zayed Grand Mosque omuzikiti ogukyasinza okuba omunene mu Dubai wetugenda osookera mu UAE wetusimbula Dubai omuzikiti ogukyasinza okubeera omunene mu UAE omunene mu UAE yonna baguyita batya baguyita Sheikh Zayed Grand Mosque guli Abu Dhabi bwetuvaawo tugenda sooka tujoyininga abaana bagenda okuva Abu Dhabi kuba tulinayo abaana already bwemugenda musooke connectinge n'abaana abali Abu Dhabi ku Abu Dhabi bus station tumale okubajoyininga mugende mwenna baana bamu bali mu Abu Dhabi naye ebifo ebitwa bituukangamuko anyway oli katulaba waneno nange just ndi mu bintu bya enzonga zigolaba kuba ntambuza nnyo loglimu nawali n'ekifo kyogera situukangawo oko eyo mu nsozi kufuka nti kugendayo gyogambye hata naye sigenangako na peace of mind sigenze for business wabula ngenze kunyumirwa kutulako waliri nabe kushona kiri so tubimisingamuko anyway it's a good idea so it's a very big opportunity eri abo bonna ba house manager bakadama sekadama wengamba sekadama ntegeza security guard ntegeza cleaner ntegeza ani abaga sekadama jali muganda wazange ebintu ngende linamu nange ndi sekadama anyway tukyagenda mu maaso anti gwani abaga sekadama jali taliyo fena tuli bakadama bana tuli bakadama anyway wewe twakitwala sekadama kadama anyway waliwe yangamba kasole kano kanyumira nnyo mbone Cristiano Ronaldo kati sekadama anti ali Saudi Arabia era sekadama kastori ojje ekigere wadde basabe ba mupiira nogana ogusambira mu gundi endala oli mu nsi endala singa oba mu Europe toba sekadama naye kasito ojja ku Semazinga w'Abawarabu oba ofuukiddewo sekadama Semazinga w'Abawarabu yatwala ekyo abali Amerika siba kadama siba sekadama nanakadama kati tuwaite baani oba baani anyway okay tukyagendera ddala maaso naye nga nyongera okujjukiza gwe wenna genda maaso beerewo nga ate osubscribinga ku YouTube channel yaffe nate era otufollowing ku mikutu emirala egy'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook. Threads nayo temutwerabira gye tuli tubawa ebintu ebinyuvu ebigenda okuba nga ate bibongerako era nga ne bagambye mukulu ono nasekulya mu ŋŋambe olugendo lwe oba emboozi ye mwana wato yeewuunyisa oluseesesa ebyembi bisekerwa nate era mulimu ekyokola ki kyokuyiga tanyoomye emirimu okutuuka wano wali ssaawa eno nga CEO mulamba wa kampani emu Rovin Events ayina Rovin Events ayina Rovin Media ayina Rovin what so kitegeeza nti hasla mulungi nnyo gwe wenna ali eyo gwe wandetaaza okuba nga nawe ate okopako embeera kubanga abantu abamu tuzalawo emirimu n'onyumanyuma sikola bwa sekadama sikola ki so ssaawa eno is a boss himself kubanga
tiyanyuma mishi alhamdulillah mirimo botuvaawo okay event china tutegeka bayimbi gwe abayimbi yego event organizer gwe sina gwenda bya tanda kuyingira mu bya bayimbi sina yingira mu bayimbi na inshallah oyina yesubi esubi weriri okubanga tabayimbi kastobera ne company ngeri event ngeke kigambo event toyina ngeri joyinza kwewala bayimbi singa okusobola okuba n'obusobozi obusobola okubaleta soka nayo maso kijja kwa kijja kijja kusoboka tuongeremu esaala exactly mulimo kyomulala guliwo saawa eno omulimu nga bwe nkugambye essaawa zino nsinga concentrating ku events photography videography so ebintu bimeka ebintu bisatu anyway go wena mna Uganda atulaba omwami ono akanamba akasomye nesi nakawuli andooza agenda kasoma bulungi nnyo kayitewo abagala okutandika okubanga ate mulambula kawano mu UAE kubanga tubana stress nyingi zenga bonda bawaneno sewa ngayo lunaku ndi luno ndi ndambudde ngenze ko wano ate kizibu nnyo na muntu kutambula mungo kinonyumirwa ngabo twabiranga ku somero ne mugenda ko mu trips ne mulaga wane munyumirwa so kasende fetu kakolerera fetu menyeka at the end of the day kuba mulamu wensi naye nga tugenze na kikumitima gyaffe osanyuseemuko onyumiddwamuko so go wena tulaba ga mukwano gwo sharing link eno omukulu nagenda kubatako enamba ey'essimu bala kutambulamuko so gwomwebuuzako nemanya kasira kiki ategese nobeera nga hena weegattako ne mutambulamuko abaana mmwe ne mutambulamuko nammwe ne mumulema kubeera buli kadde mama n'afuka mama buli kadde n'obeoliddawo ulya maloboozi ga mama mu kutu okitegeera so tambuleko ogenda okudde waka ngwena kyonyumya naliko mu Dubai mu UAE ne naliko oli mu kiyumba okuva mwaka gusona oguddako oba oli mu security wali wabweru naye ka off kabeerawo just nolabanga tekinyuma oba toyina wakulagako de Uganda ngwena kyonyumya naliko Dubai naliko mu UAE nagendako wano natuka wali mujja kutuuka abazukulu bababuuze mama nali aliko mu UAE naye chicho olabayo chichi ndo wakiraba kiri wakanga nno kyokola ki kyonyumya so menga shwa nti ensi yonna gyobeera olimu berako obufu obwebijjukizo bwobokyalirako ogenda okutuuka eringa n'oba bakwadde interview ng'obogeza ku interview sobola okunyumya nti munange naliko eno kyonna kiraba ne tugenda eno waaliyo kiri so omukulu ono mumulabiranga ddala enamba esimu kagisome n'ebya video abitegeera ebya photography abitegeera so olina akantu koyogedde n'ogamba nti osobola okugenda mu nsi n'ovaayo nga tolina kyolaga nti naliko wano nalabako kino bakubuuza mu UAE katugeze nga okolera Abu Dhabi wagenda mu UAE ndaga ku kifaananyi ky'ekizimbe kisinga obuwanvu mu nsi yonna watambula kuva Abu Dhabi kujja Dubai okitegeera ng'ekifaananyi mazima tokirina nekyalanga to be honest nga bakugambye nti wali olabyeko kazimbe kaneeno atojja kukola ki kuba kati abantu abasinga olaga n'agamba nti kakalengeri kana akazimbe kano kakika Burj Khalifa naye ng'atejjukira nti Burj Khalifa aliwo ne gana amazzi agakola ki agazina nti watuuseewo tokola ki tomanye ebintu bibeerawo ebyenjawulo so nga wakaseera ne mugenda wali kuzimbe kwenyini gali amazi ne batako music gazinyako ki ku music so abalaba komeno kalengerere eno olajja kubuza otusa ku Burj Khalifa nti natuuka kiki walabayo nabula bikazimbe so simbi sikazimbe kwa ke kakola ki ke kale waliwo ebintu ebikeetolode bikola ki ebinyuma kakati mu Dubai tona mu batambuzako nogati katugenda ku Burj Khalifa otuvaawo tulage wali otuvaawo tudde wali nkozeeko wano mu Dubai bisizemu esooka nategekako nga bwe nkugambye Almamza Sports Day out hata naye eri mu Dubai hata kiri mu Dubai it's Dubai kiri mu Dubai kubanga Dubai naye etambula paka ku border eyagundi ya Oman so kiri mu Dubai eyo nayo njibalanga nga Dubai event nkola boat cruise oba boat yacht parties ne boat cruise ojikola oba najogera kene najikola kati recently najikola ngonna kuzomeza 24 December yali very successful seriously actually ndoza event ekyasinze okubeera successful mu period eyo eya end of year abantu bakola amaato wano ne bakola amaato ne ga flapping abantu ne bagana organization ngeri very poor ntambuza abantu okuva ku union nga batambulira mu basi paka ku Dubai haba ne balinnya amaato ne tukomawo ne balya ne banywa ne bakuba muziki ba DJ kwebali buli kimu ne kibanga kiri very successful so eyo nayo emu ku events zange zenkola nga bwe nkugambye okujja kono okutegeka birthday parties
ez'abaana kale oba ez'abantu tuwe namba oyo yenna alina amakunkuna ng'ategedde bulungi ebibuuzo naye kubibuuza nga kuweereza directly. Yes, enamba eri 0552 904979 eyo Uganda yawano Jidemu nga kuliko gundi kodi plus 971 552 904979 yeyo kataata yes ekubwako yeyo kekubwako ne WhatsApp kata okiba kimala jidemu mundi gumo gusembayo then otwe n'akaterekeka ngako kwekali ku mutima eri 0 tugalewo 0552 plus eri plus 971 552 904979 obuzibu nga bunajja nga bakuga bagiteeke mu Luganda anyway akatalekeka mbadde sina kunyumiza kubanga Abu Dhabi gye tugenda okugenda eriyo ebifo ebyenjawulo bye tugenda okulambula so just mbagambyeko Sheikh Zayed Grand Mosque naye tugenda kulambula Ferrari World bagiyita Yas Island. Yas Island muri ebifo bingi nnyo ebyokulambula naye tugenda concentratinga ku Ferrari World. Tugenda kulambula Presidential Palace. Ogenda kufuna omukisa ogulaba ku Presidential Palace, Emirates Palace. Tugenda mu Abu Dhabi Mall. Okitegeera bwe tuva mu Abu Dhabi Mall tugenda kulambula bagiyita anyway njerabidde naye nga nja kuba njibagamba so tugenda kulambula ne kugundi tugenda ne ku beach yes tugenda ku beach gye tugenda okukiggalira nakanja genda yes ku beach gye tugenda okukiggalira tugenda kulambula ebifo bingi nnyo kale era tugenda kubeera mbakakasa mugenda kuba basanyufu ate nga ku kasende ddira mu 10 kyokka ogenda kuba onyumirwa ebintu ebyo byonna nga kuliko n'emmere okitegeera yes nyabo kale so kuleka mpozi gwe nalaba ngo inayo ekibuzo kyonna enamba y'essimu omukulu agituwadde nateera obo mwetaaga nange osobola okujja mu simu yange osobola okujja inbox yange mbadde ndi ku ssaawa yakubanga ate nsiibula abatulaba naye nina akantu kenneerabiddemu kondowooza kubanga buli muntu agenda kutandika ekintu abalina kwalabidde oba n'omuntu amuinspirinze okutandika ekintu ekyo ebintu bino bya events organizing obitandikira wa obitandika otya idea ogijja wa tumaliriza seconds ngana okay nga womanyi wenamala okuconnectinga nasokera mu photography ne videography naye nga womanyi wenatambulanga nga nsinkana abantu ab'enjawulo nzija ku union nsanga abaana bavudde mu biyumba byabwe ba house manager abaana bavuddeyo gye bahasolingira alina day off n'agimala ku union olunaku lugamba ng'atudde mu musana talina wakulaga talina oba oluusi akasente nga ekirozo kyavaawo kati bwe nsinkana abaana 3 4 5 bonna batudde mu union tebalina kyakukola olunaku balumwaliddaawo nishikuwa ekyokola nekimpa ekyokuyiga nengamba ddala abantu bano singa mbakonvinsi nze abantu bano bayinza okuba tebalinaorganizinga nembaweza mu bifo ebyenjawulo singa mba coordinate nze nembakwasaganya sisobola kubakolamu omulimu nabo ne bava mu Dubai nga balina kye banyumya oli mutuufu so bwe mbasanga nenzija nfuna idea eyo nenzigulawo page yange nenzigulawo WhatsApp group nga nzija nenconvincinga abantu nembagatta mu group so bwe mbanga nkola ebintu byange organization zange zonna nzikolera mu group ne ku social media platforms bwento bwe nfuna idea esobola okutandika okuorganizinga events ezo locally wano nga nyamba abo sikuyamba nga kikolanga business naye n'okusobola okusolvinga eyo problem ya boredom oli mutuufu erimu ba house manager erimu ba hustler bona abali mu Dubai kyokka nga afulumya afunyeka off n'asigala nga alinga tafunye na off anyway buli mulimu ogubeera mu challenges nga tumaliriza still nawo nkolera kikano zanga 20 kusomozebwa kikusisinkanye mu kintu kino ebyokusomoza bibaawo nga buli mulimu gwonna naye ndowooza challenge gye nsinza okufuna esooka
eya late coming. Late coming omuntu aba yasasula dda ssente ze already nga waliwo n'omulala akugamba nzijja okitegeera nga akugamba nzijja naye ng'akyali waka ndi mu metro naye ng'akyali waka n'omulinde dakika 15 2 jukira abala baatuuse dda obatuuzizza ate olina kumuleka ate obuulira toyagala kumuleka omu yasasula waliwo client wange omu yasasulira abantu nga 8 naye nga bakalabikako bali bameka bana alinda bameka babiri so challenge ye baamu naye tugezaako coordinate muteekawo obudde obw'okusimbulirako ne mugamba exactly kati ngeno tugenda kusimbula essaawa 2 okitegeera so eyo challenge emu naye nga tugezaako solvinga osuubira kugisolovinga otya ogiwadde magezi solvinga engeri gengeramu kikola nzigulawo ka group ka section akalala ka group buli muntu asasudde ne tubanga buli kintu kyonna information yonna ya tujeweera omwo bana abasigadde abalala bajja okugamba nzija kumakya nteekawo essalira ly'obudde ndikasaziwera ssaawa 3 ng'olitatusangawo nga tugenze tutunyiigira yes so ngezaako kusolovinga bwe ntyo embeera eyo challenge endala ndowooza ya disappointment zenfuna mu service providers for example nga omanyi tosobola kukola buli kimu sisobola kubeera videographer nze photographer nze mobilizinga nze ngendo okufumba emmere gye bagenda okulya ebyo no batosobola kubikola waliko olunaku lumu lwena hiring omuntu okunfumbira emmere nga omanyi abannayuganda oyagala hiring omuntu agenda okukuyambako nga muntu oconnectinga naye ahasolinga nga bwe nkugambye nahasolinga I hustled a lot ku street kati oyagala okuwa omuntu oyo ahasolinga ku street omugamba osobola okunfumbira pirawo bwati ne bwati nonterako ebifi by'ennyama bwe biti nonfumbira baka biryani oba nonfumbira ki okitegeera nenjagala okuwa abo abaana bannayuganda abasolinga emirimu disappointment gye nafuna omwana nagenda nemuwa omulimu nemusikiriyalinga sente buli kimu omwana bwakeera ku makya eyo story nagiwulira after nga wayisewo ndowooza nga n'omwezi mulamba nga event yewedde nga baŋŋamba yafumba emmere eya event yange n'afuna abantu abagigula ku makya ne bagimalawo n'addamu okufumba emmere endala gy'agenda okunsapulayinga ku event nayo ne bagirya emmere eyo mu process y'okugifumba jjukira yali apakuka to the extent nti yakola ebitaatuukirira kyokola bangiretedde mu challenge yakola ebitaatuukirira ngenda okusupplyinga emmere amazima ga Katonda buli muntu yagiteekanga mu fooko n'agireka naye nga kiki kubanga twali tukoze arrangement era mu butuufu n'omuwala oyo yazuukuka mu kiro neŋŋamba kituuka kitya ssaawa 4 eyazuukuse essaawa kumpi 10 ez'ekiro ng'emmere tennajja wano so amawulire ngafuna luvannyuma nti emmere yagitunda n'afumba n'agenda n'agula endala n'afumba yali amugambye omuceere guno yaleeta gwa yero gwa binzaali so eyo disappointment yankola bubi naye nga tugezaako okuimprovinga nga bwe tukozesa genuine companies kati recently twakozesa Mpombo restaurant ku boti yaki ng'emmere eri very successful era abantu banyumirwa nnyo Mpombo African Restaurant eri wali eri ku Montreal Hotel kweziri nga teba disappointing abantu abampombo anyway ebyokwogerako byo bingi nnyo naye olwakadde mutukkirize n'olulala mukulu nojja musankeyo mu field z'ejjayiribira ate mbeere nga atera yongera okwogerako nammwe guno si gwe gugenda okusimba nga newankubadde gwe gusoose atakumira mpeera bannange obulango bwange bwonna buli ku TikTok yange bagita Rovin Media genda ku TikTok ojja kusanga details zonna ezikwatagana ku events zange zonna promotions nzikolera mu WhatsApp group nenzikolerera ku Facebook Rovin Media nenzikolerera ku TikTok Rovin Media bwoba oyagala okunsaachingako okunfollowinga genda ku TikTok otekemu Rovin Media ojja kuba olaba details zonna ne arrangement yonna eza Abu Dhabi tour. Thank you very much. Nsigadde nze Rovin Media, Rovin Events, Rovin Photographer, Rovin videographer na buli kimu kyonna kyoyagala okumpita
Kiri gy'oli. Thank you very much.